But to be But the elected, cooperation does not you need the mean support that of the if you are majority of the cooperating, you members come of up to my Parliament. And the bedroom. NRM has the majority. Okay? My You only remain in case the is compound. You don't I come should up to be the on the bedroom. short list. And I am saying, you don't I come to should the be bedroom. vetted The bedroom like this any time other around is aspirant. the speakership. After all, I already You sit in cannot the cabinet, cooperate with the tune of the where speakership. I also sit by invitation, Yes, all right. by appointment of the president. Now, that was not only bad politics, it was bad manners. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors. Yet I was the child of the home. Anita Among, in our society, guests are highly respected. And anybody who insults a guest insults the host. So anybody who insults me, who has been invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. I'm not an intruder. Worse still, I was supposed to speak. But I don't mind that my name has been removed. Understand Andrew Mwenda's name was also removed, and a few other people. I really don't mind. I have many platforms. But this is a time-bound contest. And after the contest, we need each other to build our country. So I totally object to that kind of approach. That is beneath me. And that's why in my social media post, I responded by saying, you know, this is not just bad politics, it's bad manners. And I'm a guest of the national chairman on invitation. And anybody who insults me has insulted the person who has invited me. But more importantly, she also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? There's a difference between a guest and a refugee. But for now, that's all I really want to say. Let us keep this thing clean. After all, the rules even forbid campaigning. What the rules encourage us to do is just to speak about our qualifications, which I have. But it is up to the head of the household. It is the father who knows his children. It is not another child who tells the father that these are our children or these are not our children. Who are you to tell your father who your brothers and sisters are? It is your father to tell you that this is your brother or this is your sister. So definitely that statement was beneath someone who holds such a high office. Extremely undignified, uncalled for, really gutter politics. Yes, oluvanyuma lwa speaker I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to such a dignified office. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True. So, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely, that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. It is important to know that there are qualifications for Speaker of Parliament. And I have all the qualifications.
But to be elected, you need the support of the majority of the members of Parliament, and the NRM has the majority. My only case is I should be on the short list. I should be vetted like any other aspirant. After all, I already sit in the cabinet, where I also sit by invitation, by appointment of the president. Now, that was not only bad politics, it was bad manners. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors, yet I was the child of the home. In our society, guests are highly respected, and anybody who insults a guest insults the host. So anybody who insults me, who has been invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. I'm not an intruder. Worse still, I was supposed to speak. But I don't mind that my name has been removed. Understand Andrew Mwenda's name was also removed, and a few other people. I really don't mind. I have many platforms. But this is a time-bound contest. And after the contest, we need each other to build our country. So I totally object to that kind of approach. That is beneath me. And that's why in my social media post, I responded by saying, you know, this is not just bad politics, it's bad manners. And I'm a guest of the national chairman on invitation. And anybody who insults me has insulted the person who has invited me. But more importantly, she also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? There's a difference between a guest and a refugee. But for now, that's all I really want to say. Let us keep this thing clean. After all, the rules even forbid campaigning. What the rules encourage us to do is just to speak about our qualifications, which I have. But it is up to the head of the household. It is the father who knows his children. It is not another child who tells the father that these are our children or these are not our children. Who are you to tell your father who your brothers and sisters are? It is your father to tell you that this is your brother or this is your sister. So definitely that statement was beneath someone who holds such a high office. Extremely undignified, uncalled for. Really gutter politics. Yes, oluvannyuma lwa sipiika okwogerera Norbert Mao amafuukule nti amanye waakoma tasukka mugenyi wa inakoma ekyanyiziza nnyo Norbert Mao kunaku olwenyininyini nasalamu nakuŋŋaanya bannamawulire mbogere ku nsonga yagambye nti no yes si munnakibiina kya NRM era ndi wa kibiina kya DP naye twakola endagaano n'ekibiina kino era siri mugenyi era nga mukimawuliriza ku Uganda ndi minisita mulamba mu kibiina kya NRM so siri mugenyi ate n'agamba ffe twakulayo waka nga we twali tukyali baana ng'omugenyi wakyali ewaka bamanyi okujja katanda ke kwosula ne bakawo omugenyi ne yeebakako si ekyo si kipya yebyo ebigambo bya Norbert Mao kakati eyo si ensonga eyandeese ensonga eyandeese yeno kati bino byonna bannatulaba nga bikoleddwa abasikaŋŋanya omuguwa bakoze biki twala tugende bagenda maaso n'okukaana ekifo kino ekyobwa sipiika omuntu gwandaba nti nno anaasobola omuweereza mu buyinza agamba last time mu buyinza twafiirwako mugenzi Jacob Olanya kyekitalo nnyo naye ate ekyennaku ne tutomera ne tufuna accidental speaker
naye kati omukisa guzze mugenda funa sipiika omulonde kati nno obuzibu bwazedda ebigambo byali bizito eri sipiika Anita Among era okuva oyo adde akyakimpinze silent yali tannavaayo kwogera ku incident eyo wabula kakati abwa sipiika ebbugumu eribulimu ly'amaanyi tetumanyi ku bonna ani anaawuubira ani akatambaala ani anaakwatira bendera ekibiina kino ekya National Resistance Movement. Lwaki mba nkugamba ekyo gwe mukwano gwange? Kubanga njagala owulirize n'obwegendereza. Kimanye nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza. Embiranye n'ebbugumu erituntumuse nnyo. Jjukira bano bonna ababiri baali basinkanyeeko omukulembeze era ne Salimu Sale baali bamusinkanyeeko. Bano banywanyi nnyo era ne Norbert Mao sigoyinza okutwala nti nno mugenyi ku sayidi eri. Saate ne sipiika tosobola mutwalanga mugenyi era ow'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni agendayo bulambalamba. So nga ate ku sayidi eno endala ne Norbert Mao ensonga bazikwasaganya n'omukulembeze w'eggwanga. Kati bano bonna banywanyi nfanfe. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abuliddwako ne gwa sekendinga nti ono yabawujjira NRM bendera. Ye Muhoozi Kainerugaba omutabani walabye biri awo. Njagala owulirize. Okusinziira okusinziira ku information efuluma, Muhoozi yagenze maaso n'okusaba Mao okwitinga ku bwa sipiika race agiveemu nga bulijjo nga watera okuteeka ebigambo bye ku Twitter. Jeno Muhoozi Kainerugaba agamba nti Norbert Mao awithdrawinge okuva ku bwa speakership race era ng'amugamba tomanya ayinza n'okufuna ekifo ekisava okusinga okubeera mu competition. Osobola okufuna ekifo ekisava mu kabinenti. Va mu race eyo. Nebadde bigambo bya Chief of Defence Force. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba gwe tumanyi obulungi ennyo nga Special Presidential Advisor ku Special Operations. Agamba Democratic Party leader Norbert Mao awithdrawinge ateeke wansi ebyokulwanyisa ave mu lwokano lw'obwa sipiika wa Parliamen era ng'amugamba ajja kubeera nga offeringibwa better position mu kabineti ya kitaawe eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ng'agamba mu bigambo bye waati Muhoozi Kainerugaba byatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Agamba I respectfully request my big brother Norbert Mao to not run for the Speaker of Parliament. Nti nga Samuel ekitiibwa mu bigambo asaba muganda we Norbert Mao aleme kulwaninga kifo kya bwa Speaker wa Parliament. Era nga mugamba please listen to your young brother. We can get a better position. Nga mugamba wuliriza ku muganda we omuto tusobola okufuna ekifo ekisingako awo dani okubeera mu race. Lwaki Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'abyegattamu? Gandibanga ssaawa yonna kikulaga sayidi already gavumenti gye yalonze dda. Kikulaga sayidi Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yalonze ani gwasekendinga okubeera sipiika wa Parliament. Jjukira bano bonna kibayaayaana lwa nsonga baba bakolera muntu tebaweereza ggwanga. Mo tebagenda kuweereza bannayuganda nti bagenda tula mu lukiiko lw'eggwanga ekkulwa. Beesunga kweweereza nga bba abantu na kunywereza Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Era Museveni yenna gw'anaabanga appointinga omuntu gw'anaaba nti nno anaasobola omuweereza mu buyinza n'ayimirira mu buyinza. Oli ku Yugi Update Civic osinzira okubanga otuwuliriza.
ffe tukyakutwala era tukyagenda mu maaso. Kugambye nti tukyagenda mu maaso. Kakati nno obuzibu bwazze dda. Kakati bano ekyewuunyisa bamazeeko muzeeyi ekyewungula oluvannyuma bombiriri okukiika ekyankwanzi mu lutuula olwa 12 Parliament. Anita Among bwanoonyeza okuba nga adda mu kifo kye ekyobwa sipiika bwa Parliament, kyokka ne Norbert Mao agamba naye eno reesi agirimu era ekifo kino akyagala era nga ajja kyetaaga. Kakati olw'okubanga waliwo possible bids ez'okubeera nga owa-opposition atwala ekifo ky'obwa sipiika ng'ayita mu ruling circle ey'ekibiina kya NRM, era kigambibwa ebyabadde enkyankwanzi byataddewo omwagaanya n'omukisa okulaba nga bano bombiriri beexposinga hanga yaabwe era n'obusobozi n'okuyaayaana n'enjala gye bayina ku kifo kino eky'obwa sipiika bwa Parliament. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukyagenda mu maaso. Kakati ye Norbert Mao tolina ky'omunyumiza. Yamaze dda oteekawo embeera eraga nti n'ekifo kino kirabika ki akyagala. Era ng'agenda mu maaso n'oteekawo competition ey'amaanyi. Kakati nno obuzibu gye buli eri mwami Yoweri Kaguta Museveni era ye nga ye chairman w'ekibiina kino ekya NRM eyagenze maaso n'okuggulawo retreat era ng'asuubirwa ogiggalawo. Abamu ku ba officers ab'ekibiina bagambye ekyankwanze meeting eno yasigadde nga key platform okushapinga legislative directions, okulaga Parliament empya n'okustrengthinga cohesions eri mu ruling party. Kakati mu kano akaseera ng'ebigambo bino ebimuwulidde nga General Muhoozi nga bagenda mu maaso n'okugamba brother we Norbert Mao ave mu lwokano, ave mu reesi, aleme kuluubirira kafo kano akataliimu nsa. Akimanye nti nno bajja muwa akafo mu kabinenti ekinene n'okusinga kino. Newankubaddeyo byonna byonna byayogeddwa era byogeddwa, musajja mukulu Norbert Mao tanaba kubanga avaayo nga respondinga Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, eyayingidde okutaawuluza olutalo luno. Ye ekigendererwa kye yayingidde ataawuluza olutalo luno. Jjukira Speaker Anita Among ekisanja ekiwedde abakoledde nnyo nga baba NRM, nga baba First Family, n'okulemeza gavumenti mu buyinza, n'okuyisa amateeka ge baagala gayisibwe, agenda mu maaso n'okuyigganya omwana wa buntu, omwana wa bulijjo, omuntu owa wansi, biro kimu akyekoze. Era nga w'olaba Rebecca Akadaaga we yabikola. Kakati ebyo byonna yabikola kuba kakasa nti alina obusobozi era asobola. Era ye Norbert Mao waba campaigning nga kyasinzirako agamba NRM yeetaaga omuntu nga Norbert Mao ayinza ogikuumira mu bukulembeze okumalamu ebbanga eggwanvu. Kyokka oyo opposition era alwanyisa bukulembeze kubanga bukyuka. Nkugambye oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Embeera nga woogirabye ya bunkenke wakati wa Norbert Mao ne Speaker wa Parliament. Ate Norbert Mao azze nga taliiko sympathy wabula nga azze n'amaanyi ge babadde tebasuubira. Speaker Anita Among ng'oggyeko abawagizi obumukwatiridde mu Parliament abadde bamwagala abasinga ku side eya NRM, alabika okuba nga amaanyi geesalaasalamu era waliwo okutemagana empawa oba anaddizibwa oba taakomewo. Habula bonna balinze olugalo lwa kyala kisajja
olwamwamu Yoweri Kaguta Museveni gw'anaasongako nti ogwe muba mu mpeera ndowooza gwe bajja okgenda naye. Nyongera okujjukiza nti gwe atannatweyungako ekigambo subscribe weekiri wali wansi. Kati Norbert Mao tulinze agende mu maaso n'okurespondinga gino Muhoozi Kainerugaba Climax yamukodde. Norbert Mao anaateeka wansi ebyokulwanyisa aleme kujja mu reesi alindirire ogufa ogwo ogusava gwe bamusuubizza omuwa mu kabinenti eno oba gulooza ki ekinaddirira. Era newankubadde members ba group balabyenga bagezaako okuluutinga obuwanguzi eri Norbert Mao era ng'akalulu kano bakyakatidde. Oba oli awo Norbert Mao yandimeggana, oba oli awo Norbert Mao yandimegga Speaker wa Parliament Anita Among nga kyekimu ku kisinga okubatiisa. Nkugambye nti oli ku UG Update TV kosinziro banga otuuliriza. Tujjukire bulungi nnyo ebintu ebigenze maaso n'okukolebwa mu Parliament ne Speaker Anita Among. Tutunuulire Norbert Mao bukyanga akutte ekibiina kya DP biki bye yakakola, biki bya nkulaakulana ki gy'atuusizza ku kibiina kino. Abadde awuliriza ababaka banne bakulembera babadde bakkaanya kubanga y'ensonga gye tujja okukulembeza nga tutunuulidde olukiiko lw'egganga olukulu. Y'ensonga gye tulina okusoosa okutunuulira kubanga agenda kuteesa mu lukiiko. Tetwetaaga muntu muwagamavu, tetwetaaga muntu ali ggumite nga taawulirize babaka ensonga z'ababaka, kubanga wano tulabyeko nga lipooti zireetebwa ku mmeeza ewa sipiika ne zimala omwaka nga gumu. Sipiika ekisanja tukimazeeko nga waliwo ne fayiro ezikyakuppye ezikutte enfuufu tebazisaba okululanga wabula nga bakwata ku nsonga ezo ze baagala okuyisaawo. Nze nnyongera okukujjukiza nti oli ku UG Update TV kosinziro banga otuwuliriza. Wetuddako ku sayidi eya sipiika wa Parliament ensonga zaazikutte atya. Tulabye obusosoze bungi mu kiseera kye ekya rugimu ng'agenda mu maaso n'okusosola Abaganda, era kamera zaamukwata lunwe ng'agenda mu maaso ng'agamba tageza naawa omukisa Abaganda. Era mu kyo kitegeerekese nti gavumenti mu bintu byensinga okutya etya okusukkulumisa Abaganda kubanga ekimanyi singa bayingirawo tewajja kuddamu kubeerawo kyansi ya kutwala bukulembeze. Kakati eyo nayo nebeera nsonga ng'eri mu ddiiro. Obuganda bufuuse Obuganda. Ebyo birabiddwa ku kikulaze eki? Kikulaze nti sipiika Anita Among newankubadde alina byakoze ku sayidi eri naye obusosoze bwasinze okwolesa ennyo mu Parliament oba mu lukiiko lw'egganga olukulu. Saako n'okudifendinga ennyo ekibiina ekya NRM ng'agenda maaso n'okuyisaawo bbiiru zaabwe ze baagala okunyigiriza ku munnansi. Tujjukira amendment biiru, tujjukira bbiiru eyaleetebwa nga baagala kujjako leader of opposition. Speaker Anita Among yagiwa omwaganya. Buli ekireetebwa nga kyakunyigiriza muntu nga tekiri ku sayidi ya NRM, Speaker Anita Among abadde akiteerayo omukono. Kati ku bana ababiri woba obitunuulidde golowooza ani agenda okulondebwa kuba sipiika bwa Parliament? Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza ku sinziro banga otuwuliriza ng'otannatweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Nabagambye era nabasuubizanga okusoma comment section zammwe mwabajja mu comment okusoma amannya gammwe okusoma comments zammwe. Innocent Chuma webale kubeerako. Oli ku UG Update TV nkulabye kwoli nnyo okola kyamaanyi nnyo. Justin Kayonga Justin Kagoya Justin Kagoya Nairobi from Uganda obeerako webale kuwuliriza. Nairobi agamba atya? Okola kyamaanyi nnyo. Ni wano omulala Edinam Babazi Edina Mbabazi 4470. Naawe oli ku UG Update TV comment yo erabiddwako.
oli ku Yugi Update CV. Sylvia DK webale kubeerako. Weriba Force kyambadde nawe nkulaba nnyo kooli sigaane batumira mwenna aba opposition n'abatali ba opposition aba NRM nammwe mbatumidde ku kimanyi kwe muli bonna bensomye kwegamba siyawula baani bensoma abamu teekawo endowooza zammwe wano nga ndaba za NRM nnyo muli ba diehard abamu ensonga zammwe za nkyukakyuka mwenna mbagatta wamu nensobola okuba nga mpisaawo eddoboozi lyammwe musobole okuba nga muwulirwa. Nabagambye dda muli ku Yugi Update CV ku musinziro okubanga mutuwuliriza wagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati nno embeera weetyo weeri mu ggwanga naye ng'oyagala akatambi kano tukaganyulwemu nze naawe kashiyalinge kalayikinge era osobola okujja ne mu comment section. Embeera bwetyo bweri nga we nkugambye bano bali kabwanangu buli omu agenda maaso n'okuwanda munne ebigambo. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. Tugenda kubanga tukigusa mbagaliza olunaku olulungi kambalekereko. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely, that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. It is important to know that there are qualifications for Speaker of Parliament, and they have all the qualifications. But to be elected, you need the support of the majority of the members of Parliament, and the NRM has the majority. My only case is I should be on the short list. I should be vetted like any other aspirant. After all, I already sit in the cabinet, where I also sit by invitation, by appointment of the president. Now, that was not only bad politics, it was bad manners. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors. Yet I was the child of the home. In our society, guests are highly respected. And anybody who insults a guest insults the host. So anybody who insults me, who has been invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. I'm not an intruder. Worse still, I was supposed to speak, but I don't mind that my name has been removed. I understand Andrew Mwenda's name was also removed, and a few other people. I really don't mind. I have many platforms. But this is a time-bound contest. And after the contest, we need each other to build our country. So I totally object
to that kind of approach. That is beneath me. And that's why in my social media post, I responded by saying, this is not just bad politics, it's bad manners. And I'm a guest of the national chairman on invitation. And anybody who insults me has insulted the person who has invited me. But more importantly, she also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? There's a difference between a guest and a refugee. But for now, that's all I really want to say. Let us keep this thing clean. After all, the rules even forbid campaigning. What the rules encourage us to do is just to speak about our qualifications, which I have. But it is up to the head of the household. It is the father who knows his children. It is not another child who tells the father that these are our children or these are not our children. Who are you to tell your father who your brothers and sisters are? It is your father to tell you that this is your brother or this is your sister. So definitely that statement was beneath someone who holds such a high office. Extremely undignified, uncalled for, really gutter politics.